You can't date in Uganda. No. Just look at me. No, I can't. I can't. Why? You people are so broke, and those who are not broke, they are so mean. They don't provide. Ugandans are non-providers. Most of them, okay, most of them that I know my friends are We are dating so broke and mean. and mean. Yeah. We are so broke and mean. You're so mean. You can't date a black man. No, I can date anyone, but not Muganda. You people are so stingy. Stingy. Yeah. Like stingy. Stingy. Oh, Stingy. look at me. You people are so stingy. Pro Max. Bwaba toyagala kukwana muntu oba kukwana muwala yenna wano Kampala muwa ssente ng'ogenda okwana mu jjajjaawo. Buli lw'ojja okulaba omusajja. Mukwano olina okunsiibuzaayo ekintu kubanga siri muganda wo ate siri mwana wo si gwanzaala nti nno nze kulabako nnyo. Nachoheya mutwala mu saaluuni buli wiiki. By the way, nachoheya muzibu nnyo okumaintaininga ojja kulowooza nti nno bano abakazi bammwe abasiba bikinki ku Gazaland eby'emitwalo 3. Nze enviri zange zisobola okumalako miliyoni emu just. Okay, ku celebrity track extra UG ogamba otya mulungi atulaba kanswenti oli bulungi. How are you Jean? Jean ogamba otya mukwano obulamu buli butya? Kanswenti oli bulungi kyemanye eri ogamba olulenzi lulo olw'oku TV. Banange Jean kubuzisaako. Okay, olunaku olwaleero nkwongera okutegeeza nti we are powered by Papa Sport. A place to be one Machindye Lukuli Road, opposite Landstar, jangolye kamera kalungi, akabobeso bulungi, jangolye ku luwombo wasembadde kulya ku luwombo lw'ennyama olwa pasted beef. Pasted beef ekitegeeza tetugamba nti copy and paste nedda. Tugamba ennyama erimu ekinyeebwa oba ennyama mbinyeebwa gitutegeeza ne kajuisa akalungi ka cocktail. Naku ezo naleseewo omwana muwala Jean nanywako nangamba kali so nice. Era naawe jangu olabike nti onywako kutuzo otulungi yadde hirwater tempa ssente naye nga beba gira era bebamu. Hirwater naalongo mpaka ssente hirwater kusimba oluseke sawa yonna. Onakolero katebe ndi ne beautiful fei basinga mwayombye nnyo. Omwana yagamba atya nti abasajja abaganda we are so stingy, we are broke, we are mean, not miniskirt. Kwegamba tuli baavu twesoma nga tetuyinaamu. N'agamba ye agenda n'abazungu tagenda n'abaganda. Naye kansooke nkutereeka video kano owulire ebigambo byayogedde. Sooka owulire ebigambo ebyo. You can't date in Uganda. No. Just look at me. No, I can't. I can't. Why? You people are so broke, and those who are not broke, they are so mean. They don't provide. Ugandans are non-providers. Most of them, okay, most of them that I know my friends are We are dating so broke and mean. and mean. Yeah. We are so broke and mean. You're so mean. You can't date a black man No, not specifically Muganda. in Uganda. I can date Abaganda Soga, tosobola I baba. can date Nyankole, I can date anyone, but not Muganda. You people are so stingy. Stingy. Yeah. Like stingy. Stingy. Oh, look Stingy. at me. You people are so stingy. Pro Max. Do I look like someone who is stingy? I don't know. Maybe you're stingy in your ways, but okay, give me like 50k here. 50k? Yeah. I'm going to give you after the. No, the you give me introduction. 50k in camera. In camera? Yeah. Okay. When everyone is saying. You first give me a hug. And don't ask for it. You first give me It's a hug. okay. It's okay. Even. Wow, that one. Okay. I'm going to give you 50k. Kati oyo muwala gwe ninayo nnaku olwaleero agenda kuddamu akatirize biri. Mwali mulowooza asaaga ali siriyasi. Abasajja bali stingy and mean. Naddala Abaganda be Uganda. Fei. Ogamba otya Fei? Bulungi devotion gamba. Oli otya? Bulungi nnyo. Wow, ng'onyumye. Enviri zizo. Zange shovolaba. Nze sobolera. Lwaki? Kubanga neekolera ndi independent. Tewali mukazi ayina nacho hair, nga tali independent nga bamuwa buwisente. Sente babeera batya? Because you have to be in salon every now and then. Buli week oba ina kuba nedda baba bakuwa buwisente bagenda kuwa emitwalo 5 ja kinki ku Gazaland. Osiba akaviiri kamaleyo emyezi 3.
Mitwalo 5 zisiba kakinki ku Gazaland. Ate oyo ng'omusajja Omuganda yakikuwadde. Tuongereze soko buze bulungi kuba tulaba n'otandikidde nno mujja nze tojja kunkubira wano. Soko buze kuba tulaba. Wammamba buuzizaako wadde mwanvumye nnyo naye era ekituufu kiri nti kye nayogedde nabadde nkikakasa. Wadde serious. Serious nnyo n'okukirawo. I was so serious. Tudde katono emabega. Bwe nasemba okubeera naawe nga tuli wano nga tunyumyamu ku celebrity track. Wangamba. You can't date a Muganda man. You can't date oba muna Uganda. Oba wati otegeeza Baganda simanyi. They are stingy. They are broke. They are mean. Bali buli kimu. Oli serious bye wali oyogera. No, nagamba I can date any man from any tribe, from any, not specifically Baganda. Yes, nali nkitegeeza nnyo era nakati nkyakitegeeza sobola kudetinga Muganda. Why? Bakopi, muli bakopi. Kati uli byali mu Luzungu kati kambize mu Luganda kuba n'Oluganda ndumanyi nnyo. Muli bakopi. Abaganda tuli bakopi? Bakopi. Omuganda ye muntu agenda okuwa ekyemitwalo. Nalabye comments ezimu nga bagamba Baganda men are the most providing men bichi but maybe you dated the wrong person. No, I didn't date a wrong person. Omuganda yagenda okuwa ekyemitwalo 2 leero. Enkyagambe jangu ondabeko. Akuwa ekyebiri olwaleero. Ekya nagamba atya? Ate ng'ekyebiri nakyo akiguliddemu mmere nga takikuwadde cash. Agambe jangu ondabeko. Ogenda kumulabako kukola ki? Ate kumulabako kukola ki? Tomanyi bye tugenda kulabako ku basajja kukola? Sagala ate weefule mwana muto. Nyizo kubanga sikimanyi nga mulundi gwa kusosa. Agenda kuwa leero ekyemitwalo 5 enkeera oba later in the night. Aja tukuluthumi yaziyisa atya noodles zino eza Pretty Nicole agamba ompeerezeeyo noodles. Ku kyetaano. Kyetaano. Agaye sindikiraayo ku I want to see nyonyo. Oli otya kati? Ndagaako. Baby, can you please send me something sexy? Bichi. Ngawo omanya. Ngagomba sindikire bbira. Ndako, bakuwa ekizike kye. Zigenda wera sawa 5 ez'ekiro. Ng'akusaba noodles. Bali bakusabyeko noodles. Nze omanyi lwaki tebazinsaba? Because nze sigenda kugamba nti nno nkwata ekyebiri ky'omusajja oba nkwata ekyetaano ky'omusajja. Nange ekyo nkirinamu. Nkirinamu ekyetaano nakati nsobola okikuwa. Mpe emitwalo 5. Nga ze nazikusala luli n'oganozi ozimpa. Nawe Nawe ogwa mubali eri bakatagore ba stingy men. Stingy gwe kati wagambye mbusimanye emitwalo 5 kwati nawe zikwato zimpi. No, I am not stingy because nze neekolerera nyinamu ekyetaano kyange nkyesobolera. Sekolerera. Nati kati goyinza okuba weekolerera naye ogenda funayo gw'okwa n'omulala ng'ogenda kimuwa. By the way oba togenda bw'oba toyagala kuwa muntu ssente, tomukwana. Ogenda okwane mu jjajjaawo. Wangi? Bwe mbasagala kuwa ssente nkolera. Bw'oba toyagala kukwana muntu oba kukwana muwala yenna wano Kampala muwa ssente ng'ogenda okwana mu jjajjaawo. Laba nno bw'otukwana bajjajjaffe oba tugenda kukola tutya kati awo. Kuba tagenda kugamba nti bannaaye mpaayo ekyetaano ky'enviiri mpaayo ekyesatu nkole enjala ate mpaayo kingula akakaddo nedda. Ye jjajja agenda kuba contented agambye munnaaye ono wange sijja musaba nnyo. Omuntu bwayogera ebintu bwe bityo aba n'experience gy'ayiseemu n'agamba nze nakowa abasajja kirabika nno abasajja bakuwuubye. Nakowa Abaganda. Abasajja by the way siri myaka giryawo nti abasajja bampuubye nnyo naye by the way from experience olabira ku mikwano gyo olabira ku bantu bebize bituukako like things that have been happening to your friends. Nakowa musajja Omuganda. Tekikutuukangako. Nze nadetingako ku Muganda era buno obulumi bwe mulaba njogeza. Experience. Omusajja akuwa ekyebiri, Leero nagamba baby jangu ondabeko. N'ogenda ne weeteeka mu transport yo. Baby jangu ondabeko ekyo n'ogenda ne weeteeka mu transport yo. Wano level gye natuuka. Nga buli ogenda abejjulako. Okubejjula kwe kutya. Alyako. Okulyako kwe kutya. Okulyako kwe kutya.
kale kale nga buli ogendayo kumulabako kale kati bwe wagenda no you can even meet someone like in a public place naye yabakwanye yabakuyisa abayina okataringa for transport abayina okataringa for meals waliwo omwana gwe mwatwalamu ate lwaki ntambula ndidde by the time wonzijidde ewange mbadde wange neebase noŋŋamba jangu ondabeko nkulabako oli mulwadde oli mu ddwaliro nti nogenda kuleetera juice oba muleetedde ki ate oba weereese your presence you must value my presence nti neetaddemu transport n'enzija you must value my presence toyina kunsiibuza ngalo nkalu kubanga siri mugandawo buli lwojja okulaba omusajja mukwano olina okunsiibuzaayo ekintu kubanga siri mugandawo ate siri mwanawo siggwanzaala nti no nze kulabako nnyo tulina that bond etugatta nti no ngenda kulabako olina okuvaluinga presence yange and my time inzize you have to value my time okitegeera otambuza ki ekyo kyowagala basasule sikutambuza mukwano you have to pay for my time and my presence niyo sasuli obudde bwo oyina abaganda bo lwaki tobakubira ne bajja ne bakulabako ate kati by the time wompitidde nze atali muganda wo gotalinaako oluganda okujja okulabako ate lwaki oba tonsasulira otambula tolidde ne bwe mba ndidde you have to pay for my presence bwe nzija waneeno kati kaŋŋambe ompise tuze ku papaazi ne bwe mba ndidde nendaba enkoko ku papaazi nga bagyokya mba njagala nkoko gwe oba olina ogisasula kuba gwompise olina ogitumya yes kuba gwobeera ompise omubbi wuyo ayitawo mukwano nno ojja buyita obubbi naye kankubuulire mugenda kukwana nno basisita bammwe nze kankubuulire Faye bwe weetunuulira bw'oti omusajja alina okuwa ssente meka kale ng'omugenzi n'omulabako ku papaazi nachoheya gwo gwotadde mukwano nachoheya divorce ze saagala omumanyire nachoheya mutwala mu saloon buli week by the way nachoheya muzibu nnyo okumaintaininga ojja kulowooza nti nno bebana abakazi bammwe abasiba bikinki ku Gazaland eby'emitwalo 3 nze Enviri zange zisobola okumalako miliyoni emu just in 1 month nkolera muza jini wetukolera Enviri buli appointment batujjako emitwalo 15 saagala kwogera saloon kubanga nja kubamba wadde akalango okola just kunabamu mu Enviri okuzinabamu bunaabi ne treatment waabwe 15 per session kati nze mu Enviri nabe mu mwaka nabamu Enviri emirundi emeka okolerawa nkolera Muyenga ssebo Faye waneno tugende mu saloon olabe sente zensasula mu saloon okola ono nacho heya si buli omuntu no buli muwala gwe mulaba agenda kwambala biwigi n'ebiwigi by the way naku zino mulimu ebya layisi basire queen bye bambala human by the way so no kubeera ku sambala wigi simanyi price zawe actually sambala ngako ku wig simanyi price ya wig but it's more than even 4M women is ennungi kati togenda kumpita togenda yita muwala nze ngende mu saloon nja kuba omuntu oluyinze mbabuulira divorce togenda kumpita waneeno ayigwe neteeka mu sente ngende mu saloon nabe mu Enviri zange banteeke mu treatment bateeke buli kimu mpeyo emitwalo gyange 15 nzije ontuuze waneeno ku malusu ongulira akazi ka hill water waneeno ku papazi ka 12 nange akonsobola okegulira mu oba gasatu oba gatano nange ezo nzirinamu so bannaye muyiga okuwa abakazi omukazi aliwo okuweebwa kyawandikibwawo mukwano kyawandiikibwa nti omukazi aliko okuweebwa mwekiri mu Bible kuweebwa era gw'otagenda kuwa munnaye olaba ne maama w'omuwa ne baganda bo n'oba wakala abo bo balinako oluganda naye nze nange olina okumpa kubanga nange olina kyonjagalako ky'otayina ky'otabasobola kufuna ku baganda bo ba maama wo kati ffenna kufa ababiri ani asinga okufunamu ate ffenna tufunamu naye nange olina okunsasula ate lwaki nkusasula ye gwe musajja gw'alina okumpa
nati kati abo kati ate gwe oli mu kiti kirala kyabali ba smart wire ba sister junior ba anti kati gwe moyagala okwetwalira ffe tetuli mwezi ogundiza aba anti kati woba oli musajja olina okumpa. By the way, divorce muyiga okuwa abakazi. Abantu no badde balowooza osaaga biwadde. Nabadde sisaaga kati kankubulire kikanzirayo ne ku muganda specifically ndi ku muganda why omuganda agenda kuyita akuwa ekyebiri kye ogenda omulabe kencha agenda kwagala okola obufumbo bwa weekend obumanyi oyingira ku Lwakutaano ovaayo ku Sanda awo olw'eggulu omwoleza agagoyege ga jini omufumbira agamerege obobeze waliwo bye babobeza nga takubasiza munanga nti munaye waliwo fumbiza nno namo obwawi onyige mmere simayanga luwombo binyeebwa biki nze bannaye ebyo tongatira mmere so bola nga lwaki sigigatta bwenjigatta tegendayo oba togenda gifulumya era ka devotion bakuletera wane emmere era at the end of the time kuchi kudiruchi inze fei I swear over my dead body nze okufukamirira omusajja nnyo obutwa n'enfa gwoli muki ate lwaki mumbuuza nti ndi muki sigamba nti nno buli muganda alina ofuka by the way olaba nebyo ebintu kale fine abaganda babikola because it's culture nange nsobola osanga omuntu omukulu obanga mukazi obanga musajja mukulu nenfukamira nemubuuza naye nze nfukamirira omusajja ofukamireko wansi ndeeta mmere mugambe bannaye nkuba amavivi gange wano ku ttaka nti bannaye baby please come and eat notafukamira gwe kima kiyinza kukola beba ab'emasaka ab'emasaka obumpi obuyina olugezigezi n'olujanja akubye kutta wangi sifukamira omusajja omuganda yali akuliddeko ku bbanja okundya ku bbanja kikyotegeeza begu nagamba genda mukwano oli ayinza n'okumaliriza bulungi nakuwe nagamba bebi mperezaako ku waleti yange n'oleeta oluwaleti omanyi ajjayo munnaye mudidi n'akwata 50 n'azikuwa ate oba ozikoledde ki oba ozikoledde ki kale yogera amazima divorce 50 lwaki teyagenze n'agulamu malaya w'okukuba ow'enkumi 2 ekitegeeza wadde ogeze kwetunda meka mukwano si kwetunda divorce by the fact that I'm your girlfriend ate waliwo relationship wetu oyagala sente meka divorce mbadde seguku mbadde seguku n'enzija wano eno nsibuzaayo ng'emitwalo kale nga 3 eyo price tagayo si price tag not a price tag naye akusibuza emitwalo gimu obw'emitwalo 30 kati uboko ogundi to and fro from here to seguku ya meka kwesa uba lwaki mba ninya boda olabye waneno wempisa nzijidde ku boda olabye nzijidde ku boda the fact that sinafunamu sente zigula mmotoka ngenda kukozesa uba ate uba gwogenda ogisasula gwayagala okundaba n'okukola kyekirala kyonna kyoyagala okukola as long as nze nzize baba n'ekyasatu kye nakikutera wali ku mmeeza nga wakatuuka okuba n'essama mu kisenge ate nga ki ekintwala mu kisenge ate kati ozze kundabako wano ku papazi waliwo ekisenge ngambe waka lwaki mba nzija ewuwo shambu togenda nakowa musajja nedda nali ngenzeeyoko naye awo nga relationship etuuse weeyina okutuuka togenda kubanga wakandaba munnange nanti byo abasajja bye basiriwala olabye omuwala leero mugambye jangu ondabeko ewange enkya nkulabako ku ddiiru kitoli mulwadde we can still meet in a public place until wemanya nti kati eno relationship etuuse wano eno nti kati ntuuse okugenda ewa divorce ntuuse okukola obufumbo bwa weekend ate n'obufumbo bwa weekend bwa kisiru nze sibukola bino byolaba tolowooza nti bikomawo mu ddiro wokka ojasanga olwo abali mu kazigo nga wali ogenzeeko bali mukola video baga kakasatogenda mu bufumbo bwa weekend sigendangako mu bufumbo bwa weekend sibukolangako ate muloji bwa kisiru sigendangako mu loji sirinyangako mu loji simanyi na bwefaanana nnyina abeerawa
lwaki oyagala omanyi gy'abeera lwaki nagamba abasajja bange gye bali musajja wali kati bafuuse basajja nagamba abasajja bange gye bali gye nagamba tomanyi America Massachusetts so omwami wali mu America wano Uganda tolina siina kyembaagaza kati divorce olaba ne bwe tusigala wano eno nensigalawo nzekka ku nsi n'omuganda omu wali nfa nga tandidde omanyi kamera negenda bba wagawaga mulowooze muli b'amaanyi nnyo sikuwaga wansanga nenjogera ebigambo byange omwana yali akulidde nga muganda oli wabakikale nga si baganda kati olaba divorce olaba bagamba abanyankole bali stingy naye omunyankole agenda kukwata ekintu ekikalo akikuwe omunyankole agenda kulaba awo nga wajjaawo ka diary kamata akukolere ka diary kamata omunyankole mugende mukyale wamwe agulireyo ente 2 azikuwe kale tazigulidde but you're going to get something out of that money omuganda agenda kuwa emitwalo 2 leero wiiki ejja kuwa emitwalo 5 oluddaka kuwa emitwalo 3 oluddaka kuwa emitwalo 5 katigolooze nti nno ki oli kwagaliza but you're not going to do anything out of that money tolina kyogenda zikozesa zibanga zineno sente z'ebisiraani nti bakuwadde sente naye tolina kyozikozeemu kyogamba muganda wange Abbe ng'oyo bw'akuyita osuubira kuwa capital divorce capital we are building a relationship on how At on what grounds? Yes, I am building a relationship with you. Sigenda kumala gaveri banaye mbusimanyanga fe will you marry me nange nsinike ebinyo ngambe yes nga sina kwensizidde gamba yes. Abakazi bangi waneno bebazimbidde. Omusajja nga anakuzimba. Munako ezisooka inasoka kola. Muyina okwezimba mwenna you have to be developmental gwengo omuwala n'omusajja alina okuba developmental. Bokera kumacha n'ogamba bebe I have this idea njagala kutandikawo ka business kange be kati oba ka boutique. Omusajja alina okuwa like alina okusupportinga financially. N'omusajja wagamba nti bannaye nyina obuzibu ku mulimu bwe but you have to give you, like spiritual support ne musabako mwenna oba noyogerako naye like that kind of support naye ngo musajja yalina kuwa financial support tompa support ku bigambo banga nange ndi wa spiritual support tompa support ku spiritual yonza alina ojjukuwa omusajja yalina okuwa financial support mpazi ngoli smart wa yanti noze nkwata ate ku kyetaano kyange kyenyina mu nsawo yange nkuweeka ekyebiri kitundu kati mwezi janga baby ndi bubi sina mu kasente tusakumpa bobo obadde ng'ojjompa kisinziira ogobye emitwalo 5 nsobola okuba n'omusajja nali mpaddeko omusajja ssente ate nneezeegase nnyingi sente mekazi wali wadde omusajja nagamba bannaye bebi ndi wano ndi stark naye nnyamba meka ziwali wadde omusajja sigenda ziggamba No, but on a serious note, nali ndikutteko sente suko obukadde obubiri nenziwa omusajja. Nga boyfriend? Yeah, he was my boyfriend. Mukyali mwenna? Ne twayawukana. Yalaga ki ekyabaawo? Mukwano oli yali mukodo. Olakoza sente ze namuwa nga n'omukubira n'omugamba, indisitaka ndi waka siina airtime, nterako airtime. Agamba kandabe. Yazikuddiza? Mukwano kati nze bwe nkuwa ekintu out of love olwaki oba nsuubira kukinziriza nga saazikwata mbuno zizino nzikuwadde nzikuwoze saazimuwola nazimuwa bannange kati simanyi na kumanya mu kusooka luli abantu bagamba kyako omwana oyo abadde asaaga tasa tumanyira bw'ati naye ndaba ate oli serious. Everyone has their own situations. Kati waliwo abantu abamu nga balina babba baabwe Abaganda ababawa. Waliwo abantu abamu abalina babba baabwe Abanyankole ng'agenda muwaayo akanyana akaliraawo akafune kyakazimbamu. Waliwo abantu abamu ng'olina boyfriend w'omusoga nga ye agenda kukussa kimu baby I love you oba ki naye nga womwagalira but at the end of the day we all need financial support we as ladies fine twekolerera omanyi waliwo abantu abagamba nti bannaye obwo obuwala we butayagala kukola biki fine I have my business naye sente zange
tezikola muzizo. The fact that oze nonkwana, you love me, or like you want me to look good. Oba you know kumpa sente ezindabiso bulungi sigenda kwata ate mu business yange nze nerabiso bulungi nga go ofuna credit nti bannaye divorce alina ka girlfriend kakalabika bulungi naye nga gwe toyina kyompadde. Ezo enviri zo eza nacho kunviri zange divorce mukwano ogambye ezo enviri ze eza nacho ezo omwezi okwesa kakadde kugambye tuve wano tugende mu saluni gye nkoleramu milioni emu ng'eri ku nviri zimu. Okola service wa Benz oba service oba kyavu to service myself saluni gye nkoleramu zezo ze banzijjako. Woteredde akakadde mu ate nze enviri zange nyingi by the way they even charge me differently. Ngenda na jini bamujjako emitwalo nga 10 ze banzijjako 15. Yongedde okuba because enviri ze si nnyingi ng'ezange. Buli ogenda mu saluni kye 15 kigwa wali kye 15. ng'oggyeko enviri kye kirala ky'ebbeeyi kye weteekako mukwano spendingirako. I told you I am independent. Mbeera nzekka sikubira muntu nti bannaye empaayo omutwalo sikubira muntu nti bannaye nsinikira transport njagala kukola kino I work for myself. Kyova olaba naggambye obwo obusente obutinitini obuntu obutinitini nsobola obwetuusaako kati omusajja tagenda kuva eri ammanyiirireko. Omusajja tagenda kuva eri aŋŋambye bannaye mpeerezaayo ku noodles nange nkwate olusimu lwange nkwate essimu yange gye neegulira ssente eyange ntunuzeeyo nkuweereze. Wali okubyeyo sikikola nga nako kya busiru nnyo saana nakikola n'omuntu by the way n'omuntu eyali abaddeko mu laavu y'ekisirusiru omuntu n'amusaba nudes oli musiru totegeera n'oziwaayo. Bagamba love is blind. Love is blind naye waliwo love weta ku blind nga kola bintu bimu bya kisiri kubanga oyo muntu g'oli naye at that particular moment you don't have any guarantee nti nogenda kubeera naye lifetime. Nga muli mu kweyiiya bino bya baby simayanga bubu mucheyi zibebu zihani ebyo biravu bya katijjo n'okwata nudizo zozimu. How sure are you nti no tagenda zisharinga? We've seen a lot of examples. Tulabyeko examples nyingi. Kati example eriwo eri recent ya Pretty Nicole. That girl is young. She's just in primary. But they exploited her. She's young. The fact that oyo mwana like ali mu media life, ali ku social media, ali kutambula alaba trendinga. Tekimujjaako mindset ye ku bantu. Kati omusajja by the way nze sinanya nabawala nenya abasajja. Oyo omusajja exploitinga Pretty Nicole. Bambi gobeera mulavu ng'okimanyi nti tebigenda fuluma. But at the end of the day omusajja naifulumya omusajja yabeera omubusira. Abasajja by the way tebalina magezi abamu. They lack common sense. Yes. By the way that guy is even a pedophile. Bayina n'omusiba. Hajati bw'aba amanyi oyo omusajja gy'ali nawulidde mbu ali Canada. Oyo omusajja bayina omusiba. That girl is underage. She's being exploited in bintu by'ekisiru. Bamusaba kino tamanyi kyakola ye bambi alowooza ali mulaavu oba afunye omusajja w'ebirooto bye. Ali underage? She's underage. Mpozi kongo oyo mwana yaweza gundi legal age ya wano si ya 18 and above. Pretty Nicole yaweza emyaka 18. Bagambye alinga mu 25. Ani yalabako ku birth certificate ye. Wagirabako? Nze sigirabanga. That's why you have to say things nga tuli sure. Nti Pretty Nicole nawe tolina kuwakana nnyo nti ali 15. Naye kati kankubire divorce omuntu ayinza okuba atya nga yakatuula P7 ng'ayina emyaka nga 17. Tulina abakadde abatula P7 nadde adult school yes abeera zeeyo n'asoma but Pretty Nicole asoma classes we twamulabira ng'akyali mu primary. Wamulaba ddi? Naye ne face ye nto divorce. Gwelaba face y'oyo omwana. Oyina face nto. Fine kubanga era nange nkyalimu. How old are you? Sijja jogera but you exploit us omuntu waba talina common sense. Are you young? Yes, I'm young. How old are you? Sigenda jigamba. Tunula ng'omwana omuto. Sigenda jigamba oyagala kutandika waneeno kumbalabalamya. Kumbalabalamya myaka gyange. Ndeka munnaye.
nkyali muntu divorce. By the way, abasajja mweddeko naddala simayanga abeeyita simayanga tuli mu relationship baby mpereza. You exploit girls by the way, ate si birungi. Under age. Era divorce naye bw'oba olina wallahi woba olina omuwala yina gw'osaba nudes biveeko. Kubanga bya kisiru ogenda kera kumacho omuwala akunyize, your intention was not to release those things. Now you're going to be releasing up because Rachimba sikunyiza. We are human beings. We do mistakes. Goracho obo nyiza. Bya kisiru ebyo munnaye kyovola abakazi bagenda balekawo nnyo. Nga lwaki omusajja tebamunyiza? Are you God? Munnaye abasajja balina engeri gye beetwalamu nga Katonda, ate Katonda ku nsi tuyinoomu. We sit next to God. Who said next to Katonda mumumanyi? Abasajja balina ebintu ebyokoze ebyekisirusiru busimanyanga omusajja taddirwamu oyogera otya nga nziramu niyo. Olina okwogera ng'ofukamidde. Oh my God, mbadde ngenda nakwogera ekigambo. That's bullshit. Inze divorce. Inze kati kankubulire ku kyanzaalibwa sifukamirirangako musajja era bankuza sifukamira. Kubanga era kasita otandika ofukamira omusajja bwe bagenda otandika okukumanyiira okukukubakuba n'okukugunda. Fukamira tekikujjako ki? Mukwano kinzijjako dignity yange yonna nenje yambula nenjiteeka wali. Ngondereka juice n'ofukamirako. Nga bw'omunywanga sifukamidde tayingira. Tomufulumya. Abaka agenda kaawa. Munnayo ogenda fenjala lwa kufukamira. Nze sifukamirira musajja. Ate ne bammenta bange bennyina baŋŋamba sifukamirira musajja wakamanyiro kaba kagenda otandika. Ani mentawo? Oyagala mwogere? Obeera nnyo ne Shami mutakwonoona. Ate nnyonoona kye yali ayonoonyani. Shami mama wange. Shami omusajja yamuleseewo. Shami mama wange era wajja funayo omulala gwasobola. Shami ye mentawo. Ajja funayo omulala amusobola. Shami ye mentawo. Mama wange. Yakuzizza. Kati oyo omusajja yamuleseewo. Bw'era ajja funayo omulala, tujja funayo omulala gw'empita taata. Kati nawe mpe empisa z'oli mu koppa. Mukwano si kukopa mpisa. Empisa ennungi tewali gwe zaali ziguliddewo. Ano otunula oli mukalukalu n'oyo. Empisa ennungi tewali gwe zaali zigulidde ettaka n'ofuna ekyapa n'ogamba naye kino nkijje mu mpisa nnungi. Okoze empisa ennungi tolina ky'ozifunye. Sirina kye nzifunyemu kati. Mpisa mbi Pro Max. Oli baba yagala kulaba ekigambo mpisa mbi bamukuteera awo. Naddala nga nzikola ku musajja. Bwe manzikola ku musajja. Leero kati banna simanyi nze abasajja ngezezaako okulwana ebyange ndowooza muwulidde. Twabavaako dda. Abasajja mwakola mutya? Twabaviirako ddala bannaayi. Kati muli ku ki? Abasajja mba mwabavaako. Wabula simanyi na kye tugenda kuddako. Kuba bo twabavaako kasigale kwekolera ssente zaffe mujja tunoonya. By the divorce okimanyi omukazi wabeeramu ne ssente zo tafuna kamanyiiro kava mu basajja. Mubiri gubanja. Era omala n'ogusootinga oba oyinamu ssente zo. Osangayo ffe. Ba smart wayo. Smart lukebe. The likes of Abe. Laba n'oli wantunuulira. Omuliro oseko bwaseka. Divorce ojola beba influential ladies most abali waneno kala abali mu limelight. Jini bimujjemu. Jini alina sente. Abali mu limelight nga balina sente zaabwe. Taddawo mbusimayanga kweguya musajja fa abaavu fa abeeguya abasajja n'ogamba bannaye ate omusajja bwe sifukamire n'alyawa n'anywawo otuzzi nga lwaki togenda n'okuba ekyeyo oba n'okwata olweyo n'oyera enguudo z'e Kampala n'ofuna amazzi n'ova mu kamanyiro k'abasajja. Abantu ogenda okusoma bagenda mu biyumba. Baveeyo bagende mu biyumba beekolerere. Kankubulire there is a lot of torture and domestic violence mugundi. Siberangako mu bufumbo. I don't have experience. Naye kyenjogera nkirabidde most of my friends. Omuntu nabeera mu bufumbo naye nga talina kalu ate kasita omusajja amala okuzaalamu abeera nga alinnyiddwako emmandwa n'emwambala bwe bati n'emuva ku mutwe n'emudda ku kigere ng'emwambadde nti kati ono omukazi mubonyeebonye. Oluva mu Labour Ward bwe bati abanga kulyanga nako. Kati
tuvaayo simanyi oba kyaka mukyuka bakati simanyi the time when obudde bwe mmala nenfuna olubuto for 9 months nengenda mu labor ward nenkuzaalira imba nkulabye mu future naye omusajja kastomala omuzaalira weebati kiba kiwedde abamusi bonna some take on their responsibility as fathers. njagala sooke tudde wali emabega kali akagambo ke wayogedde Ugandan men are stingy, broke and mean. Oba wakyogedde tokitegeeza. Ate lwaki oyagala okuddamu ebigambo byange? Nakyogedde nkitegeeza era njagala okugamba ebigambo byange bino wammanga nti nakyogedde nkitegeeza. Baganda men are so mean and stingy pro max. And most of you are broke. Banai. Fei. Ano tunula weekaza. Amaaso makalu bwegati makalu nnyo. Ina kuba makalu lwaki ganga teekamu amazzi. Kubanga you know what I'm talking about. Kati olaba ina baganda bali kibagamba. Olaba abakazi abadde mu comment section nga bagamba simanyanga Baganda men are the most providing men on earth. Mukwano. Kwebiri eno wiki. Kwa kuchetano wiki ejja. Kuchesatu wiki ejja. Tagenda vaamu bukadde 10 bukadde 15 abukuba otandike business. Leka nkubuuze kintu kimu kino kikubuuza nokuva twatandise. Bwe weetunula ne weeyinga gwe feeyi. N'obwa feeyi bwo. Omusajja alina okuteekamu ssente. Nga lwaki tazinteekamu? Meka. Mukwano. Ovudde eri yonna njagala kukakasa ovudde eri yonna olekisa abakazi abasinga obunene abayina figa abayina hip abansinga obweru. I am black and I am so proud. No je wang I am yes I am black and proud. No je wang okunkwa nanze omuddugavu. I have to maintain my black. Yes I have to maintain my beauty nensigala nga ndi mu kala ya black. Sebizugo ebyolusa byokka nti bye baseera. Gundi yange yokka gye nkozesa. Skin routine yange yokka gye nkozesa ya 6,000. Kuloza mulimba. Leta nyo kutuzi divorce. Genda ku internet. I use CeraVe. Genda ku internet. Use what? CeraVe. CeraVe. Yes. Genda ku internet. CeraVe. CeraVe genda ku internet. Okebere kit yonna eya CeraVe olabe gundi price gye gwamu. Mitwale meka? Yes. Ojene wange nkulage gundi zennina. Ze nkozesa eza CeraVe. Soko nyweko ku CeraVe. Nyweko ku mazi. Gwe. Kati mukwana abakazi basobola okweteekamu ssente kubanga onsanze nzeeteekamu. You have to continue nawe n'otandikira awo n'onnyongerezaako n'enzeeteekamu. Bw'osanga omukazi ng'ali ku muzigo gweyerusa mugulire omuzigo omulala ogweyerusa. Bw'osanga nga nnaku ozizaakona ye kyayagala gende wanusula. Genda ofune omuzigo omulala oba omusasulire empiso yeekuba empiso akwerukire bulungi nnyo nga gwe bw'oyagala. Kijini n'enkyerusa. Era jini oba oyagala omwerusa olina omugulira ekizigo ate n'ebyokwerusa bya bbeeyi si ku bino bye bawuuta. Okimanyi wadde ebizigo bye bawuuta ng'obuugi. N'obinywa bunywa. Naawe. Jini waliwo ebizigo bye bawuuta obuwuusi. Waliwo ebizigo bye bawuuta obuwuusi. It's like porridge ng'onywako buli kijiiko olunaku. Omuntu yerusa ayina engeri gy'awunyamu. Bawunya bubi bo bambi. Bubi nnyo. Era nze omuntu eyeyerusa muwa nnyo ekitiibwa. Nedda bawunya bubi. Abeerusa. Abasinga naddala abatayirisiza ku bizigo ku mpiso. Bano abatayerusanga abeerusa ku muzigo ogwo omukebe gwa wansi ogwa Gazaland. Mukwano muwunya bubi. Nnyo. Bajja okuvuma. Banvume. Bali ku Gazaland yo. Banvume. Kyogere nti abeerusiza ku bizigo bya Gazaland. Abeerusiza ku kizigo kya downtown ekye-15 bambi muwunya. Bubi nnyo. Kati abayerusa bagenda okujja mu emisinde gye bakiriramu awo comment section. Ate basinga obungi. Munnaye nanti we batalina byakukola. Kati batayipinga
batayipinga badeleting kweyerusa obudde obusinga babumalira ku muzigo bakola eki kikuluma kwa kwanti goli muddugavu mukwano nedda ayi kati kankubulire tewali kalere expensive nga muddugavu kubanga yeno kala yange gye nazaalibwamu yeno gye ngenda ofiiramu sina kyenjogera no njongerako skin routine kubanga like the skin is soft and what like mine, yeah? Look at my skin. Yeah, you have a very nice skin by the way. Jean, you see it, yeah? I am a handsome guy. Eringa ya mukwano gwange omulenzi. Sanchez. Sanchez jawo naawe. Sanchez naye ali awo. Ensi yamukubadda. Mikono gyange abamu bentera otambula nawe ensi yabakuba. Bamako ne ba Sanchez. Era tebayinaamu nnyo kiri awo. Obeerawo jaso okuba nti bakyalibo. Beera nawe just lwakyali wange. Tebakuwaayo. Tewali yadde just bagula kibogaboga kyawali eri wandegeya. Tebalina nnyo kyamaanyi kiri. Omusa birungo. Sanchez njagala beeyawulako. Nedda naawe kati Sanchez asigazana. Era talina gwajjasigaza alina kunywerera nnyo ku nze. Kati gwomugattako ki? Mukwano nnyo ebiseera ebisinga aliira ku nze. Jean, nze neegase ku ggwe. Owulidde? Sanchez aliira ku ggwe. Tuve ku Sanchez ndeka tonjawukanya na mikwano gyange. Ate Mako. Ate oyo bannaye Mako Muganda. Oli omwana ayinza okugamba ebigambo bye 115 mugambe vaamu ak'ettaano ate agamba ate feeyi ate olaba ate adde mu proverbs ne riddles zonna zimaleyo Mako wange yigeza nti Mako jasiye wamusaasira busize akubeereko beezi mbasaasira ne babeerako abo bakyali bange bakolera yadde batoolerako yadde bakyalibo Mako bro mukwano oli bw'abeera nnyo stingy afuka bro ate nze mburo zoninga kati era devotion awo oli tomanyira nze tomanyira siya ani gomanyira ebyekisiru naawe oli bro wani toli bro fena tulina kala yemu kala yemu yani ani gomanyira nali ku kamera bro some guy like me abula devotion ngulidde emmere leero ko naye wajogeredde dda kobe ku kamera ojogere mbozi ng'oyagala njogere mu kamera siguze nankana obunyoobwa naye maama n'amazzi gaago ngambye nywekole wadde oyagala abantu balabe nti nno ngulidde amazzi kotulangire nti gondiisa mukwano emmere yabadde yagumukakaaga nsobola nozikuddiza Jean ani aguze emmere eyemmeka devotion ani agiguze emmere abasajja bagenda ne bagula ziplata za mitwalo 3 kati emmere ya papaze egulika mmere ya papazi yagumukakaaga bannaaye nange nsobola ogirya wano buli kanaku negyesasulira omwezi ani aguze emmere nze sinze ani aguze emmere eyemmeka nedda devotion oguze emmere ya mmeka ani aguze emmere mbadde nsobola ogyesasulira ani agiguze gwoginsasulire naye era sikusabye ale nange nkubiddemu njagala kuteekaawo ku bro ani gwoteeka mu bya bro byo naawe nze sibeerako nabawala ba sisita bange abange mbamanyi abamu bali omwali Amsterdam omulala ali mu Boston omulala abeera mu Tottenham Boston yawanene makindi Boston yawane salama USA omulala ali mu Tottenham mukwano nze yunagambe gye nnasookera eri Bungereza so kati omulala awatone nnyo omulala waali ali Poland kati nze nzekka yasigala Uganda nayo sister wo omulala owe Uganda bangambye okumanya oli cheap wansabye emitwalo 5 n'ogimpa Sakwadi mu kamera. Divoshi
nagambye mukwano nagambye ozimpere mukama lwaki tewazimpereddemu kati nze sobola nakulya kyetaano ekyo kuba kati olaawo oyogerera emmere ey'omwaka kagolo mpa ekyetaano nkikole ki nagambye ekyetaano era bayira abantu balowoozeza wampadde olw'etaano mukwano divosi tannampa ku kyetaano kye tasobola nakukimpa n'emmere y'ogumwaka kaaga agiwanikirako emikono mu bbanga bw'ati ey'ogumwaka kaaga nti ewa wano ku papaazi ebadde emmere ki binyeebwa naki birimu ki sigiridde ennyama birimu ki siya red meat I don't do red wasembadde meat okulya ku nnyama sirya nnyama golaba sigireseewo intentionally tonywedde n'amazzi amazzi ga 3 nzikuwe ono omwana nnamanyi waawukira wala mukwano njaga kujjukiza nti nze nanyinisha eno tojja kunkubira wala mpozi naye nga tumaliriza akabuuzo kamu Faye olina price tag nze sirina bi price tag tutonteekako price tag siri malaaya price tag ebeera ku ngoye price tag ebeera ku bamalaaya price tag ebeera ku bintu bye batunda seetunda so is your man watching this mpazi nagambye nyina omusajja sigiza byogera tobikakasa wangamba luli n'omusajja eddi wetwasemba okusinkana wangamba you have a man I am independent nekolerera you are single so contented you are single you said I am single and contented abasajja bali mu America bagamba kaana ako nkepikira oli yankubidde essimu nangamba but who is that girl nze uyo omwana oyo tamanyi ayogera Luganda ayogera Luganda ayogera Luganda era yesebuliba Muganda yesebuliba genda kwa ne jajjaawo nekyaka waliwo omuyaya yakutegula n'akuyisa bubi bino byemunyukira mu mayumba g'abantu okutegula kwe kutya guys mwongere kusubscribinga Faye gwe tubadde naye wano akagato bambi kalungi ani akakugulira nze neegulira ebintu byange byonna nejini ya white kati nze mu nyumba yange sinamu kintu kya musajja ayogera no bitakubye mu nyumba yange sinamu kintu kya musajja mu nyumba eyange gye nsulamu gye neesasulira sinamu kintu kya musajja osula mu apartment yes how much is it oyagala kunsasulirako sisobola tenza atasobola nagula kato si ya bei mukwano ya 1.2 leko na serious notes nagambye mbeera apartment sosula mu ya sente meka 1.2 milioni emu emitwalo 2 yes side n'olimanyi gye mbeera gwaje sasulira Segukureza estates gwaje sasulira yes wali manyi otunudde nnyo mu maaso nati njagala kugamba ebigambo byange bino wammanga nti neesasulira rent nsula mu estates 1.2 mwosula yes Enviri noziteekamu akakadde yes omwezi osoosaasanya sente nga meka nanti kati omanyi lwaki sibala nti nsaasaanyiza sente west kubanga rent nyinza sasulanga emyezi 6 so rent nsasula emirundi 2 mu mwaka wakamu 2 omusasula myezi 6 myezi 6 wakamu 2 sente nga meka nanti kati olaba emizimu gy'obwavu kati obalazaaki milioni nga meka milioni awo milioni mu milioni ngamu teziwera kale estimate omwezi kati omanyi divashi lwaki omuntu asobola kubala sente nedda kati omanyi lwaki omuntu asobola kubala sente zakozeseza mu mwezi mpozi ng'oli munaku nnyo ng'otambulira ku budget kosa milioni nga 6 omwezi nedda giziyinza obutawera ng'oggyeko eza rent nga 2-3 nanti kati oba olina okukola shopping oba olina okugula ebyokulya kale tukitwalira milioni nnyo omwezi gw'ozoogedde
naye nze saagala kwewa estimate nti nkozesa sente zino mwezi. Yes. Kubanga oba olina okolako shopping, oba olina okulya emmere sisiiba waka, so I have to buy breakfast and lunch, n'oluusi dinner ewaka nzizaayo tulo. You eat dinner, temulya supper. Nanti kati mmwe. Dinner ne supper njawulo ki eriwo? I think there is no difference, but the... Kisinziira w'ogiriridde. Yes, kisinziira nekyolidde. Tosobola kulya bijanjaalo n'obiyita dinner. Kati ekyeggulo kyekiriwa? Ekyeggulo kirabika ke katogo. Ekyeggulo abula divorce ntangende. Kati nga tumaliriza. Bugambo ki bwolekera abasajja eyo abali abakulaba? Abasajja abali eyo abandaba. Buli muntu yenna ng'otuuse ng'ogamba bannaye ekyo kino ekiseera kyange ekyokwana. Kwana omuwala ajja mu nsawo yo. Bw'oba olaba nga nzijja mu nsawo yo nkwana. Bw'oba tolaba nga sijja mu nsawo yo tonkwana. Bw'oba olaba nga ndi muddugavu ng'ogenda ku maintaininga mwendi. Bw'oba oyagala omweru ng'osobola omumaintaininga mu maintaininge. Mulekerawo ogamba nti n'abawala simanyanga bali cheap, mbu simanyanga temwagala kwekolera. Munnaye twagala okwekolerera nga tewali atukwanya. Togenda kunkwana ate nneekolerere. Nkwana ng'omumaintaininga. Mulekerawo ogamba nti n'abakazi baagala obbawa, omukazi aliwo kuweebwa, and that's on period. Olunaku olwaleero tubadde ne Feeyi, episode ebadde yakubiri agezaako okukkaatiriza kiki yasooka okwogera nti abasajja bali stingy, mean and broke olunaku olwaleero. So nkutegeeza gwe munnayuganda ali yatulaba yongoba ng'osubscribinga abanaffe abali e Sweden, Poland n'ebitundu ebiriraanyaawo, Schengen yonna awo esaawa yonna ngenda kuba nzija mpiteemukko tunyumyemukko tukube ku kibozibozi abali Amsterdam mwenna mbitundu byeyo mwenna muninde Celebrity Track on tour. Tujja kuba tujja tulabule ensi yonna tulabe kitambula kitya ensonga muzikwasanga mutya abatali mu Uganda nga mbeere eyo mu nsi zeeyo. So muninde mu party ate y'amaanyi nnyo. Siri stingy, siri mean ate siri broke. Nze Divorce Matovu kukamera ntambudde ne Jacob mbeere bulungi abeka party abadde atuddewo wali ne mwana muwala Jean nga biwa kafumuto nze ngenze.